Baganda Charles Peter Mayiga na leero asinkanye bannayuganda basangibwa mu ggwanga erya Eswatini be yagenze okulambulako n'okutuusiza obubaka wa Ssaabasajja ate n'okubakumaakuma. Katikkiro mu bugenyi bwe buno awerekeddwako minisita w'entambula za Kabaka Joseph Kawuki ssaako omukungu Freeman Kiyimba. Ate n'omumyuka w'omwami Lawrence Siza Mutyaba. Katikkiro mu Eswatini ayaniriziddwa omubaka wa Kabaka mu kitundu kye ategeezezza nga bannayuganda abali ebweru basaanye okuwuliriza ennyo eddoboozi ly'Obwakabaka nga bava mu kwekubagiza ate n'okuwulira amawulire agayitirira ku mikutu emituufu era emitongole egy'Obwakabaka. I met an American and I was telling him about the clan system in Baganda. And I took some time to explain to him how it works, how you can't marry within your clan, and how members of your clan are your brothers and sisters, and how we have an original home. Members of the Pangolin clan or Rugave have got an original home, Obutaka, where it is said the first forefather, the patriarch, stayed. And he was blown away. He told me, I was born in this apartment, I grew up in this apartment, I married and I stay in an apartment, and I work and I stay in an apartment. The only life I know is that of an apartment. His culture is the culture of an apartment. Olukungaana luno ne minisita Joseph Kawuki abaddeko obubaka obw'enjawulo bw'asibirira abantu ba Kabaka. Ensisinkano eno ekungaanidde ku Hilton Garden Hotel mu kibuga Mbamane ekikulu ekya Eswatini. Omubaka wa Kabaka oludda olwo Pomulindwa yanjiridde Katikkiro ebyo ebikulu era ebisoomooza abantu ba Kabaka mu kitundu kino. Olukungaana luno lwe lumu ku ezo ezaategekebwa mu buufu bwa ttabamiruka w'amaserengeta ga Africa, nga luno lulimu amawanga w'amaserengeta ga Africa omuli amawanga ga South Africa, Eswatini, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Zambia n'amawanga ageetoolodde.